Zenfa chenjoyo chimanyi vamubyo kwe kunyanga nzenfa chenjoyo chilina webale yo mugama mutawagana bange, it's your boy Victor's Ginger Boy and Oliku SMX Media, and keep it up, don't change the dial. Binti satisa muti satisa koti wemanga byenjogera tebiri mu magezi muri kushimwenda mutebe kitunzo Buganda bumazeyo nakwato bwakabaka coach esazalia coach nali bwakamuswaga bakabaka bafa mu mafumu nengabo ngabaranire lyesaza yali gaba bugabi kamuswaga lyesazo kuli wakamusaga ali kulemo bwakabaka bwe yali kolirachi ya musasula mmeka kwegamba fene tuzimba buno bwakabaka mu muje kubabo bina ku bugawa esazalia coach yali wakamuswaga ngali muwatya fetwali ranira mu mafumu nengabo Banange Uganda muswaza batumwe muswaza temututamize ensi yaffe banange mamaze kale Pressure ku pressure yeyongera bweyongezi teeka munnyo mu bbwa kyokka ate nga pressure ensonga ze zikyali awo ngenda beera nga nkuzanyira akatambiko okuva gye katandikira paka gye kagwera kyokka ate n'ensonga y'ono omukyala eyabadde akaabira ettaka story nabadde ngenda gikola olunaku olw'eggulo naye waliwo ekyannemeseza laba ate olunaku olwaleero we tufuna akatambi akalala kwegamba ne tusigala awo nga tuli wakati ekituufu kyeki gwe wena atagoberedde ensonga ezo ez'ettaka omukyala ono we yavuddeyo n'akaaba amaziga nange ensonga eyo yankutteko akatambi k'omukyala ono kankwasizza ennaku naye ate sookulaba ate n'ono naye avuddeyo okubeera nga ataja ku nsonga yemu kati awo tuli left tubeera nga tuli awo tuli confused ekituufu kyekiriwa zonna ensonga kanzikuwe nga tutandika ku pressure then tukomekerere n'ensonga z'ettaka okutwaliza owamu naye ng'olunaku olwaleero tuli awo ku Kingdom Kampala mu Love Legend concert mwana munenza amanyikiddwa nga Victor Rose tugenda kubeera awo nange wengenda okubeera nga nsiiba olunaku lw'abaagala nalwo napudesi bonna wengenda osinzira okubeera nga nzikuwa kyokka ate ng'ennaku z'omwezi lumu tugenda beera ku Hotel Africa n'owa mwana muwala amanyikiddwa nga Lydia Jasmine yonna tubeesobola okubeera nga tubasupportinga bintiisatiisa muntiisatiisa koti wemanga byenjogera tebiri mu magezi muri kushimwenda mutebe kitunzo Buganda bumazeyo nakwato bwakabaka coach esazalia coach nali bwakamuswaga bakabaka bafa mu mafumu nengabo ngabaranire lyesaza yali gaba bugabi kamuswaga lyesazo kuli wakamusaga ali kulemo bwakabaka bwe yali kolirachi ya musasula mmeka kwegamba fene tuzimba buno bwakabaka mu muje kubabo bina ku bugawa esazalia coach yali wakamuswaga ngali muwatya fetwali ranira mu mafumu nengabo mwagala kutuka wano kutumanyira olwokuba mwina amamuntu eno Buganda yali bunene nga bweri era tujagala nga bwe yali tewali ssaza lyetwatunda tewali ssaza lyetwagaba muleme kutumanyira kutuka waneno agabye amasaza gonna agamazeewo amasiro g'abakabaka gaazika Buganda erina properties temusobola kulabirira ago masiro buli kabaka oyo yenna eyakisa omukono ayina ettofali lyeyateekako kuzimba lino eggwanga embiri zaabwe zonna zaazika mutunze musaze bupoloti musalasala bupoloti mwezi embiri z'abakabaka abo bakabaka balina omugaso munene nnyo okuzimba lino eggwanga era ettaka baali balirwanira ne bafa mu mafumu ne bafa mu ngabo ne bakola ebintu byonna okuzimba lino eggwanga leero limuyita Uganda kibula abagiyita Uganda kigambo kya Luswayiri era kisoma Uganda okutegeeza Buganda mwagala kutumanyira mwazikola ki wano mwabazimba lino eggwanga singa mwabalizimba bandiyise ankole country but this is Uganda. Buganda in Swahili Uganda for the Waganda ompulira Uganda for the Waganda mubachi bena atunda poloti atunda zachi kwegamba fa abafiira mu mafumu n'engabo oyo atuuke atunde poloti mulowooza twali basiru mumanyira mmwe ani gwe mugenda okumanyira wano nga tewali abagamba kola okubanga Museveni abeera kojja wa Muwenda Mutebi mama wa Museveni yali mukazi wa tate wa Idi Amin Andrea Nyabire abo bola bali related oliko jawe amin tata we I am ready. Nyenda kufa obo butanyagwa
I will die for what my ancestors built. Muri bantu bakulu munjikira kochi sina kwendina nwana robomu mule ozaze ndi musiru munjikira kochi mtufe chukumbuza story ya lietya timugenda kuntisa timugenda amanya gange nze mukyala Irene Naroga nga nze nannyini nyumba ebadde mu kisaakaate kino nagizimba nga tewali kisaakaate naye kyannaku kyolunaku lweggulo omukyala Dr. Sylvia Tumuheire alinwayitwe Deputy MD owa National Water and Sewage Corporation ne baawe Professor Henry Mwanachi basazeewo kumenya nyumba yange oluvannyuma lw'okubasiriikirira emyaka 3 miramba nazimba ennyumba ng'eraba ku mazzi ng'ennyanja we mugiraba naye omukyalo ono asazeewo okukozesa amaanyi babba ennyumba yange ne bagisibako ekisaakaate ne bakola buli fujjo lye bayagala n'entambula mu buli ofiisi ya gavumenti paka kwa corruption teri n'omu yannyamba naye Dr. Tumuheire wa National Water and Sewage Corporation ne baawe Professor Henry Mwanachi asomesa Makerere basazeewo olunaku lw'eggulu okujja okumenya ennyumba eri ku wall of plate ne bagimenya ne bagiteeka wansi abantu bano banjiyikiriza ne banwaningako n'amawulire ku NTV mu 2021 bajja nali nzimbye ennyumba yange ku kibanja kyange ne bajja ne bagizimbako ekisaakaate ne bagisibako ekisaakaate ne bateekako ne baŋŋamba ojja kutambula buli wamu w'oyagala naye tolina kyakutukola tulina connection tulina abantu olina kaki yosobola okulaba ku mazzi kyannaku nti omuntu nsobola okukola ssente mu bulumi bwange mu ssente zange ssente ez'ekikazi olina ava eri olw'okuba alina amaanyi ne connection n'asalawo okubba ekibanja kyo n'akisimbako geeti ntambudde ensi yonna teri n'omu asobola kunnyamba kati olunaku lw'eggulo nga mmaze okkubira omukazi oyo ku mmande ne mugamba nnyabo ennyumba yange wasalawo gitwalira ddala n'ayogera ebigambo ng'era omulya yeebuzaabuza ekirabo kyasazeewo okumpa kumenya nyumba yange agikube ku ttaka talina bbaluwa ya kooti talina kintu kyonna talina mpapula ziraga nti yenna nnyini wabula nti ye w'amaanyi Dr. Tumuheire alinayitwe Sylvia kugamba ekigambo kimu mukazi munnange nti kale ekigambo kino n'akagalo kano oli kajjukira ne luliba lunaku lw'olusemba lw'omu nsi muno kale ensi eno muli gikungula naye ani agenda okuyamba omunnayuganda atalina mwasirizi ani agenda okutudduukirira ffe abatalina waakulaga tukolenga buli kimu kye batwala bannange Uganda muswaza bantu mmwe muswaza temututamiza ensi yaffe bannange mbamaze kale kambolebole munsanga ku nyumba yange ennyumba yeeyo baagimenyeewo eggulo ekiro n'ebiyinja byayo ne batweka mu kkubo balinnyeko bayitireko nyumba y'omukyala gyakera ku makya ne yeezimbira ng'amaze okkubira omukyala oyo ne bajja ne bamenyawo buli kimu ne bakiggyawo naye mawulire kwegali ku NTV gapuleyinga atambudde buli wamu teryamuyamba kati munnayuganda omunaku atali connected atalina magye yagende waani alwanirewa ennyumba ebadde awo walaba akumpi n'omuyembe ogwo n'ekikomera bakigadde amanya n'eddoboozi Kasujja David chairman w'ekyalo kino ekyabugiri Kiwulwe waliwo akatambi ke nalabye nga katambula ku nsonga z'ettaka lino b'ekikomera kino nga mukiraba ensonga ezo nga zirimu omukyala ali Nalwoga omukyala oyo yajja ku ofiisi emmanga gye tubeera ey'ekyalo n'atwebuuzaako ku bikwatagana n'ettaka lino omukyala ne tumugamba toggulaawo waliwo nannyini waawo kyamukisa mubi omukyala oyo teyatuwuliriza ng'abakulembeze b'ekyalo yagenda mu maaso n'obuguzi n'asasula ettaka amala okusasula ettaka ajja aŋŋamba nti ye chairman mbadde nzize ekipapula kyange kino oba endagaano yange ontereko ku mukono nga chairman w'ekyalo ekikakasa nti nno mu kitundu kyo nninamu ettaka
ne mugamba mukadde Narwoga ne wonoba ne sente mmeka ekipapula kyo sigenda kiteekako mukono olw'ensonga ekintu ekyo mu kugula ekifo ekyo wasooka yitira wange ne nkugamba togula ki togula ttaka naye oba wagenze maaso n'okugula ettaka kiri gy'oli naye ettaka liriko ki liriko nnyini lyo kati essaawa zino gye emitawaana gyakola ki gyali mu ensonga eno evudde mabega ddala vudde mabegako kubeera we nayotandikira okuzimba nannyini ttaka ng'ategedde twagezaako kumusitoopinga nti tozimba nnyumba kugenda mu maaso ebifaananyi ne tubirina eby'omusingi byakwatibwa n'engeri y'omukyalo oyo siyinza kumanya wenyinza na kukibagamba ekisooka oba empaka kuba omuntu oba ogenze ku ofiisi y'erosi neekugamba nti tewali yonyonye sente zo ziteekawo noonyayo ekifo ekirala kubanga ebifo gye biri mu nsi oba mu ggwanga awo wokka si oba batunda ebitundu bingi ebyenjawulo abantu abatunda era ng'ebintu biri mu makubo matuufu era nsuubira nti mu kujja ku ofiisi yali yagala kumanya kiki ekikwatagana n'ekifo ekyo mala okumugamba ate n'ayita eri emabega n'agenda n'akola ki n'agula yagenda maaso n'oggula mu bwangu ddala yatandika okuteekawo ekizimbe nyumba yabadde ya bisenge nga 3 nannyini ttaka we yamanya nti waliwo azimba ku ttaka lye naye yakozesa obwangu najja era nga LC yatuyita ne tubeera ffenna n'oli eyagula n'ono nannyini ttaka twatuula mu nsonga ezo mukyala Narwoga n'asabibwa obutabaako kyakolera ku ttaka eryo paka ng'ensonga zikoze eki bamateeka oba b'obuyinza bazigonjodde naye yagaana owuliriza buli kye bamugambanga yakitwalanga ekitagasa oba ekitalina makulu ensonga zino zatambulako ne zituuka mpaka mu State House abantu corruption unit ne bajja nabo ne banzijjako lipooti nga yemu eno yennyini era gye mbawadde oluvannyuma lw'okugibawa bagenda Lilian ne bamusingisa omusango ne bamugamba ave ku ttaka lyani ku ttaka ly'abakulu bano kati abafunawo ensangi zino oluvannyuma lw'okulaba nga kirimu emivuyo mingi dokita ye yasalawo akite agende atagezeeko obulamu awalala kale n'olwekyo mukyala Narwoga nva waggulu nga nkusaba ebigambo ebyo byogenda otambuza si bigambo birungi nakulabye ku kikomera kuno wakabiddeko nnyo amaziga ng'ogamba omukazi yakubba omukazi takubbangako wabula ate gwe ayagala okumubba awamu n'okumwonoonera erinnya naye ebigambo ebyo byewakozesezza nsaba weekube mutima osiimuulewo embeera eyo ey'okulabika ng'ogenda oyonoonera abantu amannya si bwe batwe bakola nze ngenda okujja mu bukulembeze bwe batulondera 2018 nga dokita ne madamu Sylvia be bannannyini kifo kino eno ekyogerwako omukyalo Lilian oba Narwoga kyakayanira Narwoga azze mu 2021 okutandika okukayanira ekifo ekyo kati nammwe awo mugategate mulabe ani omutuufu nannyini w'ekitundu ekyo oba ekifo ekyo ekyogerwako owa 2018 gwe nasinganayo nga bannonze oba owa 2021 kati essaawa yakakati ebigambo ebyo byavaayo okubagamba bigambo ebyo nze nga chairman atwala ekyalo kino si bigambo bituufu omukyalo oyo dokita ne bbaawe profesa mukyala Dr. Sylvia ekifo kino eno yagenda olaba nga n'enkaayana ziyitiridde omukyalo oyo amulemesezza ekifo ekyo omukyala yawalirizibwa mu bulumi obw'amaanyi ekifo ekyo n'akitunda era kale tekikyamuvunaanyizibwako kale n'olwekyo ebigambo ebyo bye mugenda muwulira ku mikutu oba ku mitimbagano si bigambo bituufu ate si bigambo birungi kiba kibi nnyo omuntu okuvayo n'ovumirira erinnya ly'omuntu n'okulyonoona ly'abakoleredde ebbanga ate nga wafunako ku buwabuzi singa yali tayagala kumanya kituufu teyalize gyendi naye yakwatira ekkubo najja gyendi kitegeeza ekituufu nakimugamba lwakuba nti oba kale olumu abantu okunyooma bannaabwe n'atawuliriza oli kyabakugambye naye nga ofiisi muzeeyambise mulabike nti naate sente zammwe ezo ze mukoleredde ebbanga oziteeka mu kifo nga tekigenda kubaamu nkaayana batuuze bannange byebyo ebigambo byange naddala bannakatabi akatambi ako nkalabyeko nnyo nga katambula ku mukutu gw'ekatabi mbadde mbasaba omukyalo oyo mumunnyonnyole ekituufu oba akatambi kano bakamuwe asobole